tulina ambassador Semuddu kwe tugenda okutambula naye olunaku luno olwaleero nga tulaga omukyala eyali wasiddwa. Mukyala kigwe tulina okuwasa, tumuwasa tumujjawa, ani atuwa olukusa okumuwasa? Abantu abasinga muzaala abaana ne mugenda mu myaka 20 ne muga nti mutukuza obufumbo. Ekyo tetugenda kiyingiramu, naye twagala ono atannayingira mu bufumbo oba eyabuyingiramu osobola okulongooseza muli munda insha Allahu ta'ala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalamu wa rahmatullahi wa barakatuh. Tukwaniriza ku Bukedde TV1. Nange nsanyusa nnyo okubeera nammwe olwaleero. Mbadde nsaba obuze kwatulaba ya Rabbi. Ennungi abatulaba mwenna, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Abatulaba abalungi abagoberera programu eno, nga bulijjo njagala nziremu okwebaza olutimbe luno gaggadde olwa Bukedde olw'okgenda maaso ne programu zino ezisomesa abantu ebibakwatako. Ate nebaze nnyo aba Prestige olw'okuteekamu amaanyi n'okukwasaganya ensonga eno ne Bukedde, naddala ensonga ey'okutereeza amaka. Wiiki ewedde naye nga sinagenda ku mulamwa, njagala n'abalabi bannange mbeebaze kubanga obudde bw'ennaku zino bwakunyigiriza, ne gwe woosalirawo n'ogamba nti nedda njagala okutereeza amaka, naye ate njagala nnyo gatereeza nga mpita ku bigambo bya Allah subhanahu wa ta'ala n'ebigambo by'omubaka we Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kampeyo akadde ntuule mpulirize nsobole okubeera nti nkwasaganya amaka mu ngeri entuufu. Kale nammwe tubeebaza. Wiiki ewedde omusomo gwaffe ogwasooka ku nsonga y'amaka twayogera ku bukulu bw'obufumbo. Ate omusomo ogwaddako mu wiiki ewedde emisomo gyaffe ebiri egyali olwokubiri n'olwokusatu, ogwokubiri ne twogera ku kulamula kw'obufumbo eri oyo awasa. Ani akakasibwako nti gwe bw'omala okuwulira omusomo guno bw'oba obadde oli mugayaavu lumbirawo ogenda tereeza ensonga, byonna twabyogerako. Kakati olwaleero nga bw'oyanjudde ssebo, tugenda kwogera ku mukyala kigwe tuwasa. Ebintu bino tebyetaaga akisidenti. N'ogwamu kigwe ne wejjisa oluvannyuma n'oddamu singa namanya naye ng'ate ofunye partner, life partner. Abantu abeera awo mu bufumbo ng'obudde bwamaze ne mukyala we oba omukyala obudde bwamaze n'omwami we mu mazima nga bungi nnyo compared to budde bwe yamala ne bazadde be. Kakati kakasiza ddala nti ono ye life partner. N'abaana bo batuuka ekiseera ne bafuna amaka gaabwe, nabo ne bagenda kugamba omuntu ono gw'olina ne bakuleka n'oyo yennyini. Kale tugamba nti omuntu ono wakwegendereza nnyo ng'omunoonya. Era gwe musomo gwaffe mu kunoonya bulamu bwo bwonna towasanga ng'olina ekigendererwa mbw ate kasa tusobola okwawukana n'enfuna omulala. Nedda, gwe beera n'ekigendererwa kimu nti gwe nfunye wakuwangala naye obulamu bwonna. Ne bw'obanga oli wakufuna mulala yongerako mulala ng'ono waali n'oli ate gw'ofunye era naye ojje n'enniya y'emu. Obufumbo si muzannyo. Kakati mpozi nga tetunagenda mu musomo gwaffe, waliwo eyabuuzizza ekibuuzo, yabadde mukyala n'agamba nti nze omusajja wange yandyaza amaanya. Mugamba atya? N'agamba bwe twali twewasa oba bwe yali anjogereza mu mukwano omungi ogwali awo, yansuubiza ensi n'eggulu, naye nga mu byonna kye nali nsinga okwagala kunkakasa nti talinzizaako. Era bwe twali tufumbiriganwa nze ge mahare ge nasaba ne ŋŋamba nti amahare gange butanzizaako. N'agamba nti ekintu ekyo omusajja ono nga ndyaza amaanyiza nnyo nkole ntya ng'obusungu bumutta. Amahale ago gyegali. Awo we tutandikira. Ne mugamba nti ensonga erimu ebintu bibiri. Ekintu ekisooka
bwe muba mufumbiriganwa amahare omukazi kikkirizibwa oga nti nze amahare butanzizaako. Ekyokubiri bwe muba mufumbiriganwa kale si mahare naye kikkirizibwa omukyala ogamba omwami nti nze mala kunkakasa nti tolinzizaako ng'akalombolombo. Kati ebintu ebyo bibiri byawukana. Ekisooka ekyo gafuula amahare ekyo tetutawana nakyogerako kubanga kiba kifu tekikkirizibwa. Era amahare mu bulombolombo bw'amahare nga bwe tujja okwogerako mu maaso mu kiseera kyago inshallahu taala gabeera mu kintu ekigasa omukyala direct, kintu ekirabikako, ekintu ekyobugagga nga bw'okireese. Kyova olaba omukyala ne waba ayagala nnyo Qur'ani najja naganza amahare kunsomera mu Qur'ani, abamanyi bagamba nedda, oba ofunye eki okusomera mu Qur'ani ekyabugagga kikyoba ofunye ne bagaago tegakkirizibwa. Ne bagaa naye bwe kuba kugikusomesa ne mukkiriziganya n'okukkiriziganya nti okuva wano paka wano oba kukwasa nti nze onkwasa ejjuzu ng'emahare gange ekintu kyosobola okupima noga nti nekuba kuwa muwalimu nti awo muwalimu wano abasomesa ejjuzu oba Qur'ani kugifumba kugimalako mwamusasula ssente mmeka nti bwezi kati omanya kirimu value etegerekeka. Ekyo kikkirizibwa n'ekyoga nsomeramu tekikkirizibwa. Kakati ekyamahare tukitadde. Kakati bwe kabanga kakwakulizo tongattako nze kekakwakulizo n'omwami mu mukwano omuyitirivu n'agamba maama nzikiriza. Kakati ayo wali ensonga. Kakati njagala abatulaba abalungi babeere abalamuzi kubanga ensonga eno okumanya nzito n'abamanyi yabakaluubirira ne bagisikamuko omuguwa ne gwe atulaba eyo n'awuliriza twagala obeere naffe wano obeere mulamuzi tulabe oddawa oli ku sayidi ki naffe tulyoke tuwe nga tufundikira tukuwe endowooza yaffe. Kakati abamanyi abasooka baba batunuulira ne bagamba nedda omukyalo ono akalombolombo kafu akakwakulizo nti nze bwompasa tonzizaako kafu naye obufumbo butuufu. Kakati tugaa nti ayingidde obufumbo mu kalombolombo akafu. Kakati babeerewo omusajja bw'alituusa okuwasa ng'awasa. Abo nno ne baleeta obujulizi bw'amaanyi. Okusookera ddala bagamba nti Nabbi sallallahu alaihi wasallam bwe yali ayogera ku bulombolombo yagamba nti almuslimuna ala shurutihim, nti abasiraamu obulombolombo bwabwe bwe bakkiriziganyako mu nsonga yonna bubakakatako okutuukiriza. N'agamba illa sharutan harrama halalan au ahalla harama, okujjako akalombolombo kamu akoko tekakkirizibwa ke kahalalisa haramu oba okuharamisa halali. Ekintu Allah kyeyakkiriza nga guweeretedde akalombolombo okifuula haramu, kyeyagaana weeretedde akalombolombo okifuula halali. Nabbi bw'atyo bw'agamba era ne bagamba wano sallallahu alaihi wasallama nti kale akalombolombo kano kafudde okuwasa kuno omukyalo omusajja okuwasa omukazi owokubiri kakifudde haramu. Kakati tekikkirizibwa. Obujulizi obwokubiri Nabbi sallallahu alaihi wasallam n'agamba nti kullu sharutin laysa fi kitabillah, nti buli muntu waleeta akalombolombo naye nga tekali mu kitabo kya Allah subhanahu wa ta'ala fahuwa batil wa in kana mi'ata shart. Akalombolombo kaba kafu newe buba bulombolombo 100 bonna bonna oyiwa buyi kutaka noga nti bufu. Kati obujulizi obwo bwokubiri baga nti kati kana akalombolombo tekali mu kitabo kya Allah subhanahu wa ta'ala ate kagana ekintu Allah kihalalisa ekitegeeza kakyamu. Abatuwuliriza bwewabeerawo agenze n'obujulizi obwo anaatubuuliraga nze nkigaanidde ddala n'obujulizi buubwo bulikkiriya. Kakati abalala era nkimanyi yabuuzizza alabika be yabadde awagira bo bagamba nti omwami ono okukkiriza akalombolombo kano omukyala bwe wandibadde toyagala kukkiriza gaana anoonye omulala tomuwasizaawo wano mu kusooka gwe bite mugaye kijja kisobola tukite agenda afune anaatuukiriza akalombolombo ke. Kati bo ne bagamba nti obufumbo butuufu n'akalombolombo katuufu, ekitegeeza wokkiririza noga omukyala nti siri kuzzaako totawana kumuzzaako paka kufa. Nabo nno ne baleeta obujulizi. Obujulizi bwabwe obusooka
mu suratul maida Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti ya ayyuhalladhina amanu awfu bil uqudi nti abange mwe abakkiriza mutuukirize obulombolombo bwe mba mwetemye naye bali babagamba nti mutuukirize erijenero wabula buli obutali mu kitabo kya Katonda nabbi wali yayawula obutali mu kitabo kya Katonda oba obufuula haramu halali oba halali haramu nedda nibaga kale tulina obujulizi obulala almuslimuna ala shurutihim nabbi yagamba abasiraamu baba ku bulombolombo bwabwe bali ne babagamba nedda hadithi eyo yennyini gye twesembesezza baba ku bulombolombo bwabwe ebbanga lye bumala nga tebugaana kintu kiri haramu kiri halali oba kukkiriza kiri haramu nibagamba nedda tulina obujulizi obulala obujulizi obulala ye hadithi eya Uqba bin Amiri ng'agamba nti nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba nti inna ahaqqa shuruti an tufu biha mastahlaltum biha alfuruju nti mu bulombolombo teri bulombolombo bukakafu bwa kutuukiriza nga bwe mukozesezza kumatiza bakyala bafuuke bakyala bamu bafuuke halali gye muli kino ne kikaluba kubanga eri tebalina bwe bakiddamu hadithi ntuufu kakati gwe oli omukyala omuyisaawo omumatiza afuuke mukyalawo naye nga gwokimanyi munda nti bwe mumatiza nga njagala akkirize kubanga sheemu mutugamba nti bwe mubeera nga muli mulaavu obanga olaba embeera egenda kutereeza awakaawo limba nange okulimba okwo okusonyibwa mu kutereeza ensonga z'amaka nti tegayiika naye wala gwe omuntu tebunakkirizika tugambye nti bw'obanga tokisobole kigaanirewo ogaye nti sijja kusobola okusinziira ku ABCD obuba buyise bwajjukira banga ndi mu kwogereza nga tulinako ne wentuuse noonateekawo ebyo byayagala byesigenda kusobola naye bwe mulimba nga tebujja kuyimirirawo ayinza okuba nga alina yabadde akakkiriza kakati obujulizi awo tuyimiriddemu eyerimu eggumba bwe tuba ab'okukikkiriza tujja gisalira amagezi kakati obujulizi obusembayo ye musajja eyasuubiza mukyala we ng'amuwasa n'amugamba nti njagala ennyumba eri omukyala n'agisonga nako omwami nakkiriza kakati bamala okuwoowa alaba kiwedde eddiiro ekutuse nate anaakola kinamala omuwasa n'amukyusa n'amuwaamu ennyumba endala kakati omukyala yaddukira wa Umar ibn al-Khattabi nga yemusigire wa nabbi sallallahu alaihi wasallam owokubiri n'amugamba nti omukyala twateesa n'aŋŋamba nti eno nnyumba yange naye ate amaze okumpasa ankyusa atwala awalala Umaru n'amugamba nti no tokkirizibwa naga laha shurutuha obulombolombo bwonna bwe bakkiriziganyako omwami nga tannamuwasa omwami ayina okubutuukiriza kakati awali obujulizi obutunyigamu ku nsonga naye nga tetunnalaba bali eyo kyebagamba okusinziira ku bujulizi bwe tubawadde tugamba bwe tuti okubanguyiza ensonga nti omusajja buli wooteesa n'omukyala nga tonnamuwasa omukyala n'aleeta akakwakkulizo nti tonzizaako obufumbo butuufu bwe butuukirira naye akalombolombo ako kakyamu naye gwe okubeera nti okakkiriza bw'otuuka okuwasa omukyala alina ka benefit kaafuna kekaliwa oddayo noyogera naye gamba n'omumatiza bwakkiriza tewali buzibu bwonna naye bw'agaana kakati kyafunamu omukyala akalombolombo ako kyekamugasa kwe kubeera nti obufumbo buno ebumala okufumbiriganwa omukyala talina bbeetu bukufuula muzannyo nti nze nsazeewo genda nafunye omusajja omulala kaŋŋende takkirizibwa okugyawo ng'omutalase kati oba tomutalase embeera yokka endala ey'okwawukana ya mukyala kweyambulula omulemye ayagala kweyambulula agenze mu kooti kadhi courts inshallah nga bazituwadde agenze ku Supreme Council alopye kakati ekimutaasa ku mbeera eno ku kalombolombo nga wakakkiriza kwe kubeera nti waba aganye okufumba ne munne kooti emuta nga talina kyakuddiza kyakweyambulula n'agamba nti nze sijja kusobola kufumba na mujja wange ngenze kyembadde nkusaba onte ngende oba nze nkweyambuludde
omukyala mu kweyambulula mu busiraamu aba ayina okwenunula n'asasula, aba ayina okuwa kyawa omwami ng'omwami bw'aba ate omukyala naye alina kyamuwaayo n'agenda n'ekyo. Kati wano omukyala kye yali waddeyo ke kakwakulizo kali ke baateekawo mu kusooka, awo kawe kamugasiza ne bagamba nti mwakkaanye. Kakati kyenva nkomawo ne ŋŋamba bannyinaffe abalungi nti eddiini bwe bayakkiriza omusajja okuwasa omukyala asukkako mulina bye yatunuulira. Ekimu twakikoonako ye ratio y'ennamba y'abakyala ku baami, abakyala bangi. Olwaleero omukyala kati gattako abasajja batono ate abasinga tebaagala kuwasa. Kati ekitegeeza abakyala bandifumbiddwa bambi, emikisa gy'okufumbirwa giba mitono ddala. Kakati gattako abaami bafa nnyo okusinga abakyala, ekyo bw'okitunuulira kazibe mu ntalo ne mu mbeera eya bulijjo. Kakati omukyala olwaleero bw'oba oli comfortable n'omwami wo nga kyekikwogeza ekyo, mbuze nateekawo n'akalombolomo kange sikkiriza kunzizaako kuba ekifaananyi enkya ng'omwami we afudde, okyali muwala muto, okyetaaga omusajja akuwasa. Gwe bwe naakugamba nti n'oli ali ku mwami aganze nange naye yateekawo n'omulala yateekawo, obusibe obwononefu bugenda okusaasaana mu nsi ng'ekyetaavu ky'obuntu weekiri naye ng'ate tolina musajja gw'ogenda kufumbirwa. Kale tubaddize ekkooti balamule basalewo. Kakati tuyingire mu musomo gwaffe. Tuwasa ani? Tuwasa ani? Ensonga eyo nkulu nnyo 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 mu bulamu bw'omwana Adamu ng'agenda okuwasa. Tugambye ng'anoonya life partner. Abantu bafaayo mu partnership zino eza bulijjo ez'ensi eza bizinesi. N'ogamba omuntu nti bwe baba bakuleetedde partner yenna wa bizinesi asooka kola due diligence, n'amwetegereza, simanyi capital yeyimiridde etya, byonna n'abyetegereza. Naye laba omuntu bw'atafaayo ku partner ow'obulamu n'amala abamu n'agenda oba basinkanye mu bbaala n'agira gw'alabye ne batandikira awo. Nedda, essanyu lye twogerako ery'obulamu n'obulamu okusanyusa, obeere mutebenkevu ng'ofunye omuntu akuyamba, omubeezi omuyambi, lyetaagisa okubeera nti nno onoonya omuntu omutuufu gw'ogenda okubeera naye mu bufumbo. Kyova olaba Allah subhanahu wa ta'ala yakigenderera era ne mu Qur'ani n'atunnyonnyola omuntu, ne Nabbi sallallahu alaihi wasallama n'akigaziya bulungi obeere nti nno bw'oba owasa omuntu omutuufu. Hadithi gye twayogerako luli arbaatu mina saada, ebintu bina ebirimu essanyu, era mu kimu bajjukire abalabi baffe abalungi nti Nabbi sallallahu alaihi wasallama yagamba nti azawjatu swaliha, omukyalo omulongoofu. Kyala akutebenkeza. Era mu hadithi endala nereeta bisatu nti essanyu ly'omwana Adamu liri mu bintu bisatu, n'okunakuwala okubonaabona kuli mu bisatu, era naye ebisatu yakulembeza omukyala omulongoofu. Kakati mu hadithi ya Abdullahi bin Amru Imam Muslimu gyatutuusaako mu kitabo kye, ye yagamba nti adduniya mataa, edduniya eno gy'olaba erimu ebisanyusa bingi, wa khairu mataa'iha almar'atu saliha, naye mu bisanyusa by'ensi tewali kyenkanankana mukyala mulongoofu. Gwe tugenda okwogerako nga twogera ku biki omuntu by'alina okunoonya ng'awasa omukyala. Omukyala oyo mulongoofu akuuma bbaawe. Tumufuna tutya seekera tumulaba tutya. Si kukuuma nti no kumububira abeere nga tamukkiriza kuwasa mukyala mulala wadde takyasobola ye kutuukiriza byetaago, oba omwami alina ebyetaago ebirala, wabula akuuma bbaawe n'amanya nti ono bba wange nyina omukolera kino, nyina omukolera, abeera wa buvunaanyizibwa mu maka ge, ate tasukka boundaries za Allah subhanahu wa ta'ala, ensalosalo za Katonda. Katonda yamulagira bw'alina okuyisa bbaawe, Katonda yamulagira bw'alina okulabirira abaana, Katonda yamulagira bw'alina okukuuma maka. Ezo zonna boundaries tazisukka. Kati omukyalo oyo eddiini gwe yatulagira okuwasa, abanoonya mwetegereze, oba okwata kakalaamu wandiika requirements. Tokaleetedde ddala bulungi, ziri 7 byalina okuba nabyo 7 byokka. Allah yamutugamba omubaka sallallahu alaihi wasallam
anti byonna Allah ebimu tubijja Katonda n'atugaba butereevu mu Qur'ani ebirala n'abiisa mu Nabbi sallallahu alaihi wasallam ne tumala nitubigatta tugende maaso kakati omukyala ono katusooke tuyite mu bufunze tumale tugaziye omukyala alina okubeera n'eddiini wa ddiini omukyala alina okubeera n'empisa wa mpisa omukyala alina okubeera n'obulungi obumatiza bbaawe ye amuwasa nga mulungi bweshyebuyinza okubasibwebwa era bwe kiri ojja kusanga oli nga ye ayagala kabina bw'alaba akabina ebirala osanga oli nti yanze kafeesi keeko osanga oli nga bw'aba alaba wadde obulungi naye omukyala ono engeri gyamukwatamu esinga obulungi obulala byonna kisinziira obumatiza omuntu obumatiza kawasa kakati ekitende ekyokuna atakafu baina zawjaini kwe kubalansinga wakati w'abafumbo bano ababiri ono n'omanya nti nze ngenda kuwasa naye famire gyempasaamu eno tunakwatagana n'omuwala emyaka okumuwala ono gwempasiza n'egyange tunakwatagana embeera famire bali bagagga bano baavu naye tunakwatagana bali balya kalo fe tulya matooke tunakwatagana oba n'obulungi bwennyini oyinza okulaba nga bw'otunula eno n'otunula n'eri oyinza obutakola ng'osiba okuuma mukyala oba naye okutunuulira ng'agamba bannange buli kiseera yejjusa ati ne Katonda oyirete ddala munnatomera kakati akonako kalombolombo akokuna ekyokutaano Nabbi sallallahu alaihi wasallam yali ayogera yamuyita bikir mbeerera neffe tugamba omukyalo omuto tujja kigaziya ekyomukaaga omukyalo omuzadde simanyi kalango kyoyina akalango kooteze wala gatandika program nga waliya adda anoonya abaana baveka wabanoonya ayagala omwami ng'azaala wayetagayo abaana be basatu kati wano tuli ku mukyala omukyala alina okuba ng'azaala nga muzaazi nga famire ogiraba nti bazaala waliwo famire ezitazaala ng'era bwe tugenda okugaziya n'ekisembayo alwaduuda omukyala alina love akuba naye ng'akwagala nawe n'owulira ng'omutima gutebenkedde guli wamu kakati byebitendo qualities musanvu anoonya zalina okutunuulira natematemeemu zonna nnyino zifuna oba ku musanvu wenfunako 3 oba 2 ngende nezo kyobuuziza kikulu nnyo nga tetunazitemaatema esooka ey'eddiini bw'ogifuna ezisigadde zino omukaaga osobola okuzikwasaganya z'ofunyeeko bw'ogattako eddiini osobola okuba nti ofunye omukyalo omutuufu naye ne bw'ozifuna ziri zonna ennya omukaaga ng'eddiini teriiko talibati yadaaka oyodde ettaka tugenda kugaziya buli omu ategeere mukyala ki omutuufu gwe yeetaaga kakati Allah subhanahu wa ta'ala okutulumirwa tatulekererangako abakyala agamba yandibadde agira bugizi abasajja ne bawasa ne bibanga ebyensolo gyegwako gyegira naye Nabbi sallallahu alaihi wasallam wona akubuulidde kola bwoti funa omukyala mufune bwoti kakati gye tugenda tutandikire ku weddiini omukyala ow'eddiini nomale atera okugatta ebitende ebirala bingi ng'ogyeko kino ekyobubumbwa nti ekya beauty ate nga nayo tugambye kisinziira kwani awasa ekituufu kakati ono omulala atera obigatta atera okubeera n'empisa kubanga ayina eddiini amanya nti ono mwami wange aninako obuvunaanyizibwa ewa Allah subhanahu wa ta'ala bwe mugondera mba ngondedde Allah bwe mujeemera mba njeemedde Allah kale atera okubigatta kyova olaba Nabbi sallallahu alaihi wasallama mu hadithi ya Abu Huraira yagamba tunkahu lmar'atu li 4
abantu bawasa abakyala lwa bintu bina tuvuddeyo ku 7 eno ye tuleetedde bina ebirala tubifuna mu hadithi endala n'agamba nti nno lidiniha omukyala bw'abeera n'eddiini abalala kye batunuulira abalala lijamaaliha batunuulira bulungi abalala limaaliha batunuulira maali ayinawo kaki abalala lihasabiha atunuulira famira kimwamujja nawa gyemutwala naye fadhfar bidhati ddiini taribati yadaka bwe bikulemanga okugatta bw'oba obigasse kyekisinga obulungi bw'oba ofunye omuntu nga byonna abiyina yisa emikono mu maaso webaze Allah tokeerewa tebamukutwalako tandika ayina kimu ku bino ebina ng'eddiini agirina gattako otambule kakati Allah subhanahu wa ta'ala bwati nabbi sallallahu alaihi wasallam bwati bwatulungamya ng'era ajja ku Katonda waffe omulungi atwagaliza kale omuntu yenna awasa alina okwegendereza n'obutapapa n'otagamba bugambi nti mulabye omulundi gumu nti kaŋŋende n'oyo wabula noonya omukyala omulungi ajja okukuuma rayitisizo ng'omwami gw'ojja okuzaalamu abaana nga teweeraliikirira oba muzaddemu naye nga ky'osuubira kyekyo ajja kusobola okubeera nti nno abafaako era abalabirira era abakulize mu environment ey'eddiini nga naawe ne bw'ofa ogamba nti nabbi kiri kye yasuubiza nti bw'ofa sallallahu alaihi wasallam mu by'osigaza ye mwana omulongoofu akusabira ogenda oli mugumu era wano wetugambira ne maali ne bw'aba talina naye ng'alina eddiini bwe muba muwagalanye genda naye bw'abeera nga famire tennategeerekeka bulungi naye ng'alina eddiini ajja kwetereza bameka abava mu famiri ze zitategeerekeka entandikwa n'etandikira ku ye kale byonna kiba kisoboka kasoba ng'ofunye wa ddiini obulungi nabwo bwe butyo naye nkugambye nti eddiini bw'obanga osobola okugattako biri ebirala tokeerewa n'akatono tambula webaze Allah subhanahu wa ta'ala kakati abaatukulembera mu basahaba ba nabbi sallallahu alaihi wasallama balwananga nnyo okubeera nti nno bakulembeza eddiini ebirala bigoberere basobole okubeera nti nno bakuza emijiji emirungi obufumbo tebabwagalamu kumala kyetaago kyabwe kyokka bwaffe babiri ate nze kasanfuna omukazi ankuba kimala nedda tunula oluvannyuma lwo gwenga gwe generation ki bogenda okuleka bo banaaba batya kati kisinzira ku mukyala ki gw'otwala era waliwo ekyafaayo ekirungi kale bannange kyewuunyisa kubanga ekyo kiraga nti eddiini gy'oba okulembeza famire newe zibeera nga zandibadde teziri ku level emu ne kasita eddiini ebaawo ekyafaayo ekyo Umar ibn al-Khattab omusigire wa nabbi sallallahu alaihi wasallama owokubiri yalina abaana be ng'omuzadde yenna abaana babaagaliza okufuna abakyala abalungi be bagenda okuwasa ne Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu olunaku abaatambula yali mukulembeza omulungi eyetegereza abagoberezi balyaki bakulembera bayisibwa batya ng'era atambula matumbi budde ng'obukulembeze yabutwalanga buvunaanyizibwa agamba Allah bw'alimbuza ku lunaku lw'enkomerero wayisa otya abantu bano ndigamba ki kati yatambulanga matumbi budde ng'agenda alambula amaka g'abantu kati olunaku lumu bambi atambula ekiro n'akoowa ng'ali n'omu ku bagoberezi be gwe baali bayita Asilamu mu kukoowa ennyo neyesigama ku kisenge ky'ennyumba emu ng'akooye agenda okuwulira amaloboozi munda nga omukyala ayogera ne muwala we ng'omukyala agamba muwala we baali batunzi b'amata bambi kyekyobugagga kye baali balina ye bizinesi yaabwe balina mbuzi nte ze bakama ne batunda amata ate si mu large scale nti factory oba farm nedda kikopo bwe kiri ddala kakati omukyala bambi olw'obwetaavu afunamu akatima akabi agamba muwala we nti amata getutunda matono yiwamukko ku mazzi gawere tufune kasente akatumala Omar awulira kakati omwana n'amugamba nti maama Umaru omukulembeze w'abasiraamu buli lunaku akeera kulangirira aga bannanga abatunzi b'amata
temulyazaamanya temugatabula mu mazzi mutunda amata amatuufu n'akola ntyo okutunda amata ago lwaki nyongera amazzi mu mata ng'ate omukulembeze yakitugaana maama n'addamu n'agamba omwana nti Umaru waali akuwulira oba abasajja be bano basindika okkebera boolabawo gwe yongera amazzi mu matanga bwekugambye. Omuwala n'addamu n'agamba maama we n'agamba nti maama Umaru tandaba naye ekintu kyalagira kiragiro kya Katonda. Kakati Umaru siyinza mugondera mu lwatu ne mujemera mu kyama ng'ate kyalagira kya Katonda mba njemedde Allah subhanahu wa ta'ala. Umaru awulira. Umaru yagamba kimu, yagamba Asilamu gwe yali naye nti teeka akabonero ku nnyumba eno tuleme gyerabira. Asilamu teyategeera naye Umaru kyayagala n'alamba ennyumba ne bagenda. Atuuka enkya ku makya agamba n'atuuza abaana be abalenzi abaali batuusiza okuwasa n'abagamba nti bannange nyina omuwala gwe nafunye singa mbadde nkyalina obusobozi obuwasa sandikeere n'akatono nandimwewasiriza naye emyaka gintambuddeko sijja kuwasa mukyala wakulyaza amanya siyina busobozi byange byagira naye ku baana bange ani alina obwetaavu okuwasa. Asimu n'awanika omukono naga taata okimanyi siyina mukyala. N'agamba nti omuwala gwe nafunye njagala mukuwasiza n'atuma ewa Asilamu gwe yali naye ekiro namuga agenda olabe omukyala oyo muwala mufumbo amaka galimu omusajja ofune embeera gyontegeeze. Bwagenda yasanga omuwala yali muwala muto tannafumbirwa n'amaka tegaliko musajja gakweyiya. Umar radiyallahu anhu n'atuma ne bayogereza omuwala oyo n'amuwasiza mutabani we ku top. Ono ye mukulembeze naye asse wansi ew'omuntu eyeeyiya obweyiya olw'eddiini. Olwakalike yawulira ng'omuwala agamba nti sisobola kugondera Umaru mu lwatu mu kyama. Kakati n'amuwasa omwana we naye Allah subhanahu wa ta'ala alina ebyamagero bw'olonda obulungi. Omuwala oyo yafumbirwa muwala wa mutabani wa Umar bin Khattab yafumbirwa Abdul Aziz bin Marwan omu oluvannyuma yabeera mu bakulembeze b'obusiraamu abakulembeze ab'oluvannyuma. Kakati Abdul Aziz bin Marwan azaala omwana afumbiza ate abo bazaala mutabani wa Umar n'oyo omukyala be bazaala omwana gwe bayita Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz eyavaayo ng'omukulembeze omulungi ne batuuka n'okumutuuma kalifu wa nabbi owokutaano ng'ate waliwo ebbanga wakati we ne kalifu yasembayo ku basigire ba nabbi sallallahu alaihi wasallam. Lwaki? Olw'obwenkanya olw'obuntu bulamu na buli kimu ng'omukulembeze. Kati olaba nti famire eno yafunamu shebo badde oyogera bintu bino omusango wabiwadde nga obiteekateeka omulabi nange kennyini nalabye nga biwanze agenda okuwasa naye ate bwe tubadde tujja twogera Umar ye yakola research ku mukyala oba ku mukamwana gwe yali ayagala wane waffe mu Buganda oba mu Uganda magezi kige wali wadde omuntu taata akole research ku muwala agwagenda okufumbiza mutabani we oba omutabani aleete buleesa agamenti taata nzono gwe nkuleetedde omutabani yeekolera research ku muntu gwagenda okuwasa oba taata akole research ku muwala agenda okufumbirwa mutabani. Yali nkola y'abalongoofu abaatukulembera obutalekerera baana baabwe kababe babuwala oba abaana ab'obulenzi. Nendoza kye tugenda okukola katumaleyo ebitendo bino tukiyunge ku musomo gw'enkya nga tutegedde musajja ki gwe tuwa omuwala okuwasa. Kati omusajja agenda okuwasa awo tujja okulaba taata ddi waayingirawo n'agamba nti nze nandirabye nti fumbirwa gundi okusinziira ku bitendo bye tujja okwogerako eby'omusajja biidhinillahi taala.
ne kati twanukula oyo ali yabuuza ebitendo bino byetusaako essira ebitendo by'omukyala omulongoofu nti nabbi sallallahu alaihi wasallam mbutatulekerera yagamba mu hadithi ya Abi Umama n'agamba nti mastafada almu'minu ba'da taqwallah nti teri kintu mukkiriza kye yali afunye kirungi ng'oggyeko okutya Allah subhanahu wa ta'ala khayran lahu min zawjatin swaliha kirungi kusinga mukyala mulongoofu mukyala omulongoofu afaanana atya nabbi n'atandika omutemaatema n'agamba nti in amaraha ataathu baawe bwamulagira ekintu okuggyako nga kiri haramu nga kiri mu kusoomooza Allah kyawukana ne Allah bye yalagira naye kasita bba wamulagira ekintu omukyala amugondera n'agamba nti wa in nadhara ilaiha sarrathu era bw'amutunuulira bw'ati mu nneeyisa n'endabika essanyu lye afuna essanyu ly'omutima ne gutebenkera oye mukyala gwe tunoonya agamba nti wa in aksama alaiha abarrathu ne bw'aba alayidde omanyi bw'obeera n'omuntu nga confidence gy'omulimu osobola omwogerera n'ogamba nti kino wallahi mukyala wange tayinza kikola omukyala okuwulira obuwulizi nti bba wange yagambye mbu kino sobola kikola tasembera ye levo y'obulongoofu bwe tunoonya mu bakyala n'agamba nti wa in ghaba anha nasahathu fi nafsiha wa mali omusajja ne waba taliiwo abasajja abamu babeera ku bunkenke abakyala bakuume ne babateeka ne mu mamotoka ne bateeka mu trackers naye ate era ne babayiiya ne bayisaawo ebyabwe naye ono ye nabbi agamba teyeetaagisa ne woba otambudde gwe muleke bulesa agende ajja kukuuma ne maaliyo ajja kugikuuma kale nabbi sallallahu alaihi wasallama bw'atyo bw'atutendera omukyala ow'eddiini gwe twagala era bwe tunaabeera nti nno bwe tutyo bwe tukoze nga tulonda ne tukulembeza eddiini amaka kuba ekifaananyi eky'abaana abagenda okuva mu makaago baana balungi abawala ba ddiini n'ayagala okuwasa jjaga nti nange njagala kuwasaawo n'abaana abalenzi baba beebo nga yagala okufumbiza naye aga njagala kufumbiza mwana wa gundi kyova olaba Allah subhanahu wa ta'ala yafaayo nnyo mu kuteekateeka amaka okubeera nti nno atukuutira omukyala ow'eddiini kubanga bw'owasa omukyala omwononefu bannange buli kimu kigenda kubeera upside down nawe ayinza okwonoona togenda kyekyo kyennyini eddiini yo ejja kubeera mu lusuubo gwe kennyini omwami kwajaga nti ebiswala byo bintamye musaalasaala nnyo naye lwaki naawe empyoganyinyi lwaki bukyalina obudde onaasaala nga enjuba evuddeyo akutandika bw'atyo paka eswala n'ogiviirako ddala kale tugamba ate n'obunkenke buli mu kwekuuma ye kennyini ensaaze sabwa yonna ejja kuba weeraliikirira nti bw'anaalaba nsinga ssente bw'anaalaba nsinga okulabika obulungi bw'anaalaba naawe obeera mweraliikirivu kale kyetuva tugamba nti ekikulembera kyekyo era kibadde kisaana okubeera nti kyetuwa obudde obusinga obungi musomo gwaffe ebirala tubifunze tukugamba tandikira ku mukyala alina eddiini sheku ddiini nawo njagala ogaziyeewo nnyo kubanga oyinza okulaba nti agamaka galimu eddiini naye ate n'ogyamu omwana atalina ddiini era n'otuukeyo noga nali mmanyi nti ayina eddiini banfera nali mmanyi nti ayina eddiini kumbe bambi ng'abaganda bwe baga nti tuzaala myoyo ekitegeere bino ebisigadde Allah yabikolako olwo omuntu akikola atya ekyo ekintu ekyo weekiri naye ndowooza kyo kituufu emitima giri mu busobozi mu buyinza bwa Allah subhanahu wa ta'ala okubeera omulungi tekikuzaaza mwana mulungi kyova olaba bannabbi ba Katonda abamu nabbi Nuhu alayhi salaamu yalina omwana nga muwakanyi gamba ne bannabbi ba Katonda kiba kyabagwako nabbi sallallahu alaihi wasallam yalwanisa anko wa akkirize n'agaana ninga yalinga abeera naye kakati ekyo tugamba nti omuzadde gwe twala obuvunaanyizibwa bwo naye bw'onaabutwala
ddala omwana ne bw'anaaba tabbinkidde eddiini nga bw'oli ajja kuba n'eddiini emala okutandikirako gy'asobola ye kennyini okweyongererako n'okwekuuma ng'alina by'atasobola kukola. Nabbi waayo akugamba nti muru awladakum salata li sab'i sallallahu alaihi wasallam nti abaana bammwe mubalagire essola nga ba myaka 7 wadhribuhum alaiha li 10 baweze 10 nga tebasaala mu bakube. Omwana n'akulanga kyamanyi nti basaala ne bwakula n'abeera mu environment embi omutima gumubanja. Kale kye tugamba nti genda mu maka g'eddiini n'abazadde bongere okufaayo eddiini ereme kubeera kuboboka kubanga bakimanye nti buvunaanyizibwa wa Allah subhanahu wa ta'ala. Allah wabeeranga Nabbi sallallahu alaihi wasallam yatugamba nti teri muntu Katonda gwa buvunaanyizibwa ku bantu kabomu babiri naafa ng'abakumpanyizza okujjako nga Katonda ejja n'agifuula haramu ku ye butwale nti buvunaanyizibwa mu makaago eddiini tekoma ku ggwe gitambulizeemu abaana. Kakati ekyokubiri z'empisa. Omukyala gw'onoonya abeere nga ayina empisa kubanga bw'ataabeere na mpisa n'eddiini osobola obutagiraba. Mulimu abantu abamu abalabika nga bannaddiini naye ng'empisa zaabwe mbi nnyo ng'ayinza n'okukutamya eddiini n'ogamba nti bw'abeera ng'oyo munnaddiini nga yeera kinene kyasobola okukola kugamba nti gwe goberera bye nkugambye naye tokola nga bwe nkola. Obwo buba bunafu bwennyini. Kale tugamba nti bw'abeera nga eddiini agirina ne ayina kuba eddiini entuufu erina okutambula n'empisa ne bw'abeera nga wa mpisa mbi mu butuufu ajja kubeera nti nno akutama. Omusajja omulongoofu Luqmaani ye yagamba omwana we nti ya bunayya ittaqil mar'ata su, mwana wange otyanga nnyo omukyalo ow'empisa embi. N'agamba nti fa innaha tushayibuka qabla almashibi, ajja nakumeza envi nga tonnatuuka kaddiwa. Mukyalo ow'empisa embi aba muzibu nnyo. Era n'amugamba nti ya bunayya sta'id billahi min shirari nisa, mwana wange mu dduwa z'otasuulanga osabanga Katonda okuwonya mukyalo ow'empisa embi oyo takusembereranga era tomuwasanga. Agamba nti nno wasalu khiyarahunna, Katonda musabenga omukyala omulungi, naawe beeranga weerwanako okunoonya omukyalo omutuufu nga wampisa ayina eddiini naye ayina empisa. Tulina eddakiika 3 okubeera nga tumaliriza puroguramu y'olunaku luno olwaleero kubanga ekyaliwo tujja okutandikira nga owumbawumba omalirize. Kaakati ekiddako kwe kubeera nti nno kye tutunuulira kwe kubeera nti tugambye nti olina okulonda obulungi gw'obukumatiza nga bw'ona amutulira Allah akugamba fankihu ma taba lakum minan nisa, muwa abakyala babalungiyidde, noonya gwe byute gy'oyagala nti awo nate sijja kuwankawanka ndabe baabalala ate mbeere nga ngamba nti singa. Ate Nabbi sallallahu alaihi wasallam n'agamba nti ala ukhbirukum bi khairi ma yaknizul mar'u, mbabuulire eggwanika eddene omusajja lyasobola okufuna naye n'agamba nti nninawo. N'agamba nti almar'atu swaliha ye mukyalo omulongoofu, idha nadhara ilaiha sarratu, mulongoofu naye ate alabika bulungi eri bbaawe nga bw'amutunulira amusanyusa. Wa idha gaba anha hafidhatuhu, bw'amubulako teyejaajamya amukuuma. Wa idha amaraha ata'atuhu, bw'amulagira abeera amugondera. Ekyokuna era mu bitendo tugambye nti kwe kubeera nti nno abantu bakwatagana takaafu, tolonda muntu nga background sizaawukana nnyo nga naawe olaba temwine mujja kukwataganira wadde nga mu biseera ebimu musobola okubeera nti nno bwe mwemanyiira naddala ng'omusingi mutandikidde ku mulungi n'omujjukiza Allah n'omuteeka mu environment y'eddiini naye bw'onaaba otunuulidde ekyo kwegamba tokitadde mu ndowooza ebirala byonna nkugamba nti bijja kumenyera bwereere. Kyovola mu hadithi emu gye bayogerako abamanyi ebigambo ebingi, Nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba nti la tazawwaju nisaa li husnihinna, temuwasanga bakyala lwa bulungi bwokka. Faasa husnuhunna ayurdihinna, obulungi obwo bwobanga bw'otunulidde bwokka bannange ekiseera kijja kutuuka akubijjire nga tokyagala namutunulako. N'emaali bwe munaaje mutunuulidde bw'enaakendeera bijja kuba kyekimu naye mutunuulire eddiini. Kale mbagamba nti ebyo tutunuulira ku bakyala mpozi kanfundikire na bino nti omukyala bw'abeera nga ofunye omukyala
omuto akutegeera gwosobola okugamba nti n'omugaidinga bulungi naye bwofuna alina enkwagulo nga naye alina eyamuyisa obi naye ayagala kwesasuza bye bamukola naye anoonya gwali bikola oba ofunye obuzibu. Ekiddirira ekisembayo omukyala abeere ng'azaala, osobola omutwala ne mu ddwaliro ne bamukebera ne baga nti azaala oba okutunulira famire mwava. Mpozi n'ekisembayo ye mukyala abeere n'omukwano. Allah subhanahu wa ta'ala yakifuula ekimu ku byamagero bye n'agamba nti wa min ayati mu bubonero obulaga nti ddala Katonda gyali an khalaqa lakum min anfusikum azwaja, kwe kubeera nti yabakolera abakyala nga abajjamu mmwe. Agamba nti nno litaskunu ilaiha, nga bantu bakuwumulizaako bwongo nodda waka n'owulira emirembe n'okkakkana mukyala wo omumiisi nga si kudda waka n'obeera ng'oga Allah yamanyi. Agamba nti nno wajaala bainakum mawaddatan wa rahma, n'ateekawo wakati wammwe omukwano n'okusaasirigana. Kale noonya omukyala omulungi ajja okwagala, ajja okubeera nti nno era akusaasira. Naye bano bannakoowa emitima gyakaluba, saagala kumanya abali mu revenge nedda, naye obusiraamu bwe butyo bwe bwatuyigiriza. Noonya omukyala omutuufu. Tweyanze.